tukwata obudde Zoom tugikole egwe ng'obudde bukyali ate tukole ebirala. Neeyanziza nnyo. Zion Alex Matimbo erinnya lyange olunaku olwaleero mwena bali ku mukutu country director waffe Madam Hajat Leila nsanyusa okuba okulaba nti kuwoli CEO nkusizaamu ekitiibwa ba agents mwena ne ba members ba digital adverts abapya batwegasseko nammwe abalaba omusomo guno olunaku olwaleero nawe tukwaniriza. Olwaleero ngenda kusooka nga nsomesa engeri gye tukozesaamu app yaffe ya Digital Adverts Limited ngwenda kutegeeza mu kalango oba ku flyer ate bwe mala ngenda kutunulamu katono nnyo mu premium accounts zaffe ze tulina olwaleero ate era ntunuleko ne mu changes ezijja mu maaso awo. Wano bagambye nti maximizing digital space on the internet. Kati kantandike bwe ntyo era tugende mu maaso. Nja kutandikira ku background eya application yaffe. Basebo ne banyabo tulina amasimu era amasimu ge tulina olwaleero amasimu gakozesa kye bayita applications. Omulembe gwakyuka nti bwe twogerera kati ssaawa zino ebintu byagenda digital nti era emirimu mingi kati gitambulira ku internet gitambulira ku masimu. Bwe twogerera emirimu mingi gikyusa olunaku olwaleero nti ate mijingi ne gitondebwawo olwa internet olw'amasimu. Kati ku simu yeeyo kuliko applications nyingi nga buli application erina omulimu gwayo gwekola. Kati no application ezimu za kwejalabya, ezimu za gandaalo kumayirako obudde, endala zikola ssente ate endala ziyambako mu mirimu egya bulijjo. Kati no Digital Adverts Limited application ekola ebintu biringa 5 wammanga omuli okulanga, okutundira ebintu ku internet oba okiyite e-commerce, erimu surveying okwebuuza oba okubuuza ku bantu ne bakuwa endowooza zaabwe n'okusasula ebisale nga muli airtime, masanyalaze n'ebirala webityo. Ku Digital Adverts ye application ewa abantu emikisa egy'emirundi ebiri. Mulimu okusooka kwe kubanga osobola okukozesa application eno okugikozesa kyewandiyise usability nga gwegikozesa ng'omuntu noba nga ogikozesa bukozesa olw'ebyo byekola nga bw'okozesa Facebook, nga bw'okozesa YouTube, nga bw'okozesa Zoom eno bwe tuli olunaku olwaleero. Ate kyekimu ku Digital Adverts osobola okugyeyambisa nga promoter. Promoter ye muntu agenda okubanga ogitumbula obanga ogisaasaanya mu balala naye banga esobola okuwa ku ssente ate okuyita mu kukola ekyo kiwandiyise affiliate marketing. Kati Digital Adverts eno nga bwe kutegeezeza eyagitandika si mulala ye mwami Martin Musinguzi era ng'ono ku Zoom olwaleero kwalise bwe tukusaamu ekitiibwa weebale Katonda eyakuwa obwongo eyakuwa amagezi n'okumalirira okutandika ekintu kino era bwe yatandika bizinensi eno n'asalawo abe nga agitumbula mu mawanga gonna. Sebo tukusaamu ekitiibwa era nga takola yekka, ayina ttiimu y'abantu bakola nabo wano mu Uganda ne mu Kenya nga muli ba country directors, mwe muli ba chief trainers, mwe muli ba IT experts, mwe muli ba legal officers, ba administrator. Ayina abantu bangi nnyo abamuli emabega, tali yekka nga bw'omulaba, ayina abantu bangi batambuza nabo omulimu guno. Sebo tweyanziza nnyo yebale Mukama kuba kusobozesa kutirawo kintu bwe kiti era Katonda akwongera obulamu, akwongera amagezi, akwongera omutima omugabi kubanga bannanyini applications bangi abakoze applications eno yokka naye nga kasente bakalya bokka era munnaye bakakoze basajja ba millionaires ba billionaires abakoze sente mu applications naye gwe wasalawo ezizo ozirye naffe. Sebo Mukama akuwa omukisa, tujja kusabira ng'essaala buli lunaku olukya Mukama ayongere okugagawaza wamu n'emirembe gyo egirijja okuvaamu. Application nga bwekutegeezeza eva mu Uganda era nga bwolaba tulina certificate of corporation, tulina trade licenses era nga tulina office mu Uganda ne mu Kenya era nga tutambuza emirimu gyaffe bulungi nnyo ku internet okuyita ku mitimbagano ogwa www.digitaladverts.co ate era tulina kyuyita www.digitalmall.digitaladverts.co nga guno mukutu oba kino kibanja kyaffe ekya e-commerce kiwandiyise digital mall. Enamba zaffe z'essimu weeziri oba oyagadde okututuukirira kweziri zibeerako era ne ku WhatsApp kweziri osobola okuba nga osharinga naffe endowoozayo ku kyonna kyonna bw'oyagala. Nja kutandika ne product esooka ey'obulango. Basebo ne banyabo tuli mu kisaawe eky'ebyokulanga. Basebo ne banyabo buli bizinensi yonna nga bw'ogiraba oba nnene oba ntono eyo bizinensi erina okuba nga erangibwa era bw'otalanga bizinensi yo oba ogikuumidde emabega mu kisero. Waliwo olugero lw'Abaganda lugamba nti atunda ayolesa oyo y'amazaawo amangu. N'olwekyo omuntu yenna alanga
tolowooza nti abayejala bwejala byakwolona ssente abamu kibayita business strategy. Kati no bassebo ne bannyabo bulijjo amawanga amasinga obungi oba bizinesi esinga obungi zibadde zirangiranga ku mikutu gino gituyita mainstream media. Emikutu egyo gyenjogerako gye gino wamanga TV nga radio, billboards, zimentioning zonna mawulire, magazines n'ebiringa bwe bityo. Naye olwaliro bassebo ne bannyabo njagala tukkirize ffenna nti ennanga y'ebintu ekyuse era n'entambula y'ebintu ekyuse, amawulire engeri gatambulamu ekyuse, era abantu abasinga obungi amawulire bagafunira ku internet, bagafunira ku masimu gaabwe, ku TV, ku radio, empapula z'amawulire. Abatono nnyo be bafuna amawulire mu nkola bw'ekyo. N'olwekyo kitegeeza ki nti ne bw'oba okolanga kintu kyo ng'okiranga, kyandibale kirungi nnyo n'okirangira abantu bwe banaakirabira amangu, oba muntegeera, okusinga okulangira awantu naye nga abantu w'olangidde togenda kubanga otuuka ku mileage y'abantu. Nja kuwa example leero tuyina kye tuyita competition mu media houses. Gwe TV meka z'omanyi mu Uganda wano olunaku olwaleero? Njagala oteebereze tuyina TV meka mu Uganda wano era ombuulire gwe olaba TV meka. Okay, nja kumentioningako zijjukira UBC, Bukedde 1, Bukedde 2, Munu TV, WBS, NTV, ani omulala, BBS, Baba TV, ABS, KBS, Sparka TV, ani omulala. Nikubuuze gwe ssebo gwe bannyabo gwampuliriza kwezo zemmenye ewiiki eno walabyeko mmeka? Ojja kwekanga basiyako muyina TV mu manyumba gammwe naye nga bwensi mmenye nga leo TV zo tulaba nkwati sogende zino zaffe KTV ez'abalokole, KTV tuyinako Miracle, tuyinayo ani omulala Dunamis, tuyinayo ani omulala Soloti. Bannange njogere kindeke ki? So TV nyingi kati mu TV zino zolaba nyingi, njagala ombuye bw'oba ogenda kulanga bizinesi yo ogenda girangirawa? Kubanga buli TV gyolaba erina ku ka audience keetutte ate akatono. Kitegeeza ki nti okulanga ebintu kugenda kubeera kuzibu nnyo olunaku olwaleero. Bw'osalawo ogende ku TV bannange onaateeka ku TV ki? Si atugambye nti TV 5 ziclosinze zikuloginga next year. Waliwo nezira ziclosinze najje nayiseeko wane ebbunga, waliwo baddawo ebbunga yakulozinga nayiseewo nga ndaba ekipande bakitimbye waggulu yo kiwanvu naye nga TV tekyali kumpewo. Bassebo ne bannyabo njagala bategeeza nti abasajja abalanga bizinesi zaabwe balina ofuna olwaliro ennanga empya ey'ebintu kubanga TV ziri mu kuggalawo. Kati ezo njogedde ku TV, tugere ku marediyo. Radios mmeka z'omanyi mu Uganda muno? Tususa radio ezisuka 200 bassebo ne bannyabo. Kati gwalanga bizinesi yo ogenda ku radio ki ate oleke radio ki, ogenda ku TV ki oleke TV ki, yogera ku by'ebiwendo emisale expenses sente mmeka z'ogenda okuteekamu okulanga. Bassebo ne bannyabo ekyo nakyo ng'okitadde eri ebbali. Abantu tebakyalaba TV, babeera ku masimu gaabwe, babeera ku TikTok, babeera ku Facebook, bali ku app okwo kwe bazannyira olunaku lulamba ne luggwa. Ekyo ng'okitadde ebbali. Waliwo ate ama TV gano agaze aga international agali ku buno bayita bu TV boxes, babita bu TV boxes, bu decoders, ng'omuntu yagamba nze nfiira ku zifirimu, ye n'abeera ku firimu nga zalaba olunaku lwonna talaba ku TV ndala. Waliwo ayagala sports ng'abeera mu sports yeka bwawuliriza. Kati bassebo ne bannyabo ebyo bw'obitunulira n'obigattagatta ojja kulaba nti ekisaawe ky'ebyokulanga kirina lack, kirina obwetaavu. Digital adverts wejjidde. Kati era ekyo kitadde ebbali bassebo ne bannyabo abantu tebaagala birango nti ne bwonkubadde omuntu atudde ku TV kale ne bamusangiriza abadde alaba akazannyo ku TV ne bamusangirizaawo, Pepsi n'aleeta akalango, MTN n'aleeta akalango. Bassebo ne bannyabo munanjulira abasinga obungi ku mmwe obulango bwe butandika bw'ogenda mu kiyigo, obulango bwe butandika bw'ogenda mu kuseesaamu, obulango bwe butandika bw'ogenda okebera ku baana baba ebisse obulango bwe butandika bw'okebera nga akeberako eri ku NTV waliyo ki, NBS kati eranga eriyo ki, kubanga bano bali mu kulanga. Kati ate bw'ogenda ku internet kale kangende nangire ku ki, kanangire ku masimu nga mutugambye amasimu gwe tulangira, kati katulangire ku masimu, kati akalango kange ku Facebook, kangateeke ku YouTube, kangateeke ku VPN, kangateeke wa. Bassebo ne bannyabo obanga okoze naye kambeko kyenkuwulira abasajja betunoonya okulaba bizinesi zaffe nabo bagezi bazibu, tebaagala bulango. Olulaba akalango ko nga kaklozinga. Bassebo ne bannyabo njagala tubeere bajulira, tubeere b'amazima ku mmwe abali wano. Ani ku mmwe akkiriza n'alaba akalango ne kagwayo ku simu yo?
ng'oli ku datawo ani kummwe tewali wano niwadde n'omu siri nabbi naye setaga mwoyo wa Mukama kukimbuulira nti mmwe temulabula bumala mubusikipinga mubucrosinga nange mwennyini nga muntu alidde kati basebo ne bannyabo kitegeeza ki waliwo obwetaavu okuleeta platform enayamba abantu okulanga bizinesi yaabwe ng'abantu ekisooka ddala kwebali ekyokubiri nga teba closing kalango eno ye Digital Adverts Limited bino wammanga bikulu nnyo ku Digital Adverts obulango bwaffe busasula abantu ababulaba n'olwekyo teri agenda closing kalango teri agenda kaggalawo kubanga kamusasula ekyokubiri obulango bwaffe tubutereka mu application ky'omuntu bw'amala okulaba akalango ne baba taguze lwaleero ekiranga ekyo tukikwata ne tukitereka mu simu y'omuntu oyo nti lwali agala okugula ekintu agenda kudda mu app alaba akalango ako akuguleko bassebo ne bannyabo akalango kaffe kalina auto buttons omuntu bw'alaba ekintu ky'ayagadde okugula ng'obadde okiranga tikimwetagisa kugopa namba bwagiwandiike wansi kubanga kuffe njala onjulire wali obaddekawo ku TV wa ku radio n'owulira ekirango bw'owulira ekirango ne basoma ennamba y'essimu n'odduka owate peeni owandiike ennamba y'essimu oba wakawandikawo 0712 ng'akalango kawedde dda ate munnange nti abasajja bano abalanga amasimu g'ebirango bansobera badduka sipiidi n'omubuuza munnaye ogoba ki ddamu ennamba tebagiddamu kati ku Digital Adverts teweetaga muntu akuddiramu nnamba olulaba akalango ng'oyagala gula akalango kaffe osobola okaddamu kali lwakinga kyentegeeza nti akalango bw'okalaba n'otakategeera bulungi n'otaketegereza okaddamu ng'okubiri n'okakanziremu neetegereze bulungi balanzi batya basebo ne bannyabo ebyo obisanga ku Digital Adverts Limited digital yokka ye application etalina robots basebo ne bannyabo omusajja abadde Elon Musk yagambye abantu abali ku Twitter kati gyatumye X agenda kuteekawo ka subscription fee buli muntu asasula naye ng'ekigendererwa reason gye yawadde nti asobole okusunsulamu robots eziri ku Twitter basebo ne bannyabo ebyo wammanga byenjogedde byemu kubisangibwa ku Digital Adverts nzikiriza bulungi nti eno application ye app ey'okulanga eyaleero ate ey'enkya kati ng'ogudde ku ebyo kangende ku sente zo tuzikola tutya ku Digital Adverts Limited tuzikola bwe tuti omuntu ayagala okulanga bizinensi ye oteekayo akalango ku siringi 10 buli muntu agenda okalaba akakifaananyi siringi 2 aka video kitegeeza ki gw'omuwendo gw'abantu gweyagala okutuukirira okubisaamu either 10 oba 2 nja kuwa example bw'oyagala abantu mutwalo gumu okubyamu siringi 10 gwe mutwalo gumu oyagala abantu 10 okubyamu siringi 10 ez'ekifaananyi n'ofuna omutwalo gumu gwa Uganda n'ofuna abantu 10 ne balaba akalango bassebo ne bannyabo eyo red card yaffe eri simple bwetyo tuli very pocket friendly kyetegeeza nti tuli affordable buli muntu asobola okulanga naffe ontegeera ate akalango ko kagenda kulabibwa ku sure deal kubanga buli mutwe gwa muntu gw'osasulidde gugenda kulaba akalango ko bassebo ne bannyabo bw'obanga ate oli ku Digital Adverts Limited ng'oli promoter n'okwata linki yo n'ogigabira abantu abo ne bajoyininga Digital Adverts Limited kitegeeza naawe ogenda kulya ku ssente z'ebyokulanga bassebo ne bannyabo ekisaawe ky'okulanga kirimu akasente kangiko naye akasente ako abadde kakolebwa abasajja balina TV ne radio gakolebwa abasajja balina empapula z'amawulire zi magazines ontegeera kati gwe busajja watu atalina magazine atalina radio atalina TV esente z'okulanga obadde wazeesonyiwa Martin nakugamba naawe kasente kokulanga nakatambula naawe jangu olyeko ogenda kulyako otya ofuna commission ku buli muntu atekayo akalango ke bw'oba guwa linki yo n'aregisteringa ku app eno bw'oyiwalanga bw'ati ogenda mufuna commission oyo akati ssaawa zino twogerera ali ku 15% ofuna ebitundu 15 ku buli 10 buli muntu atekayo akalango n'alanga eno PDF teri updated naye next time nja kufulumiza eri updated naye nkutegeezeza ofuna 15% kati buli muntu atekayo akalango ke n'alanga era nze naziriddeko dda guno omwezi ndaja abantu nga balanga nefuna ka 15% kange nekayingira mu nsawo kitegeeza oli bwatekayo omutwalo ofuna 15 bwatekayo emitwalo 10 ofuna gumu kitundu bwatekayo miliyoni ya sente mu kulanga ofuna 15 bassebo ne bannyabo sente muziraba oba temuziraba ekyokubiri buli muntu gw'olaba akalango ku Digital Adverts buli kalango kolaabwe tukuwa ebitundu 3 ku buli 10 kitegeeza we basasudde 10 ofunawo siringi 3
we basasudde bibiri ofunawo siringi nkaaga kati jjo kumukulaba obulango obungi gwe gy'okoba okusasula kyolina okukola ku kyajinga simu yo kuteekako data funa wootuula laba obulango wecce ekyokuna abantu b'owadde linki yo bw'obawa linki ne balaba akalango era ofunako 10% ku buli ze bafunye ontegeera 10% oli bw'alaba akalango nafunayo siringi 3 gw'ofuna 3 bw'afuna siringi nkaaga gw'ofuna 6 kitegeeza abantu b'ofunye singa buli abantu buli muntu alaba ebunango bwa mutwalo gumu gw'ofunako 10 kitegeeza ki gy'okoba okuba n'abantu abangi abalaba obulango gy'okoma okufuna ssente. Terms and conditions apply basebo ne banyabo ebyo nga byembyogedde wammanga okubifunamu ssente olina okuba nga nawe olangayo akalango wakirikamu buli mwezi kaŋŋambye buli nnaku 3 oteekayo akalango era wenjogerera bw'oba tonnaba kuteekayo kalango kulanga namba 2 ne namba 4 byesonyiwe gwatalanze kalango nga tutaddeyo kalango kako n'olanga mu mwezi kitegeeza gwe singa omuntu gwe waleta alanga 15% mye maneya ne mye tojja kuzirabako bw'oba tonnaba kulanga kalango tiimu yo ng'olina abantu 100 mwansiiwo buli omu n'alaba akalango ziri zobadde olina ofuna 3 togenda kuzifuna maneya ne mye okuba ku 3 gw'ofunye nolwekyo kino kirina kunnyumira bw'atalanze koma kuzizo z'okulaba akalango ko okomaawo naye bya ttiimu ng'oli promota buli promota olina okusayo wakiri akalango kamu buli mu nnaku 3 ndowooza mumpulidde ngenze ku e-commerce ye platform yaffe etundira ebintu ku internet basebo ne banyabo bwe twogera olwaleero e-commerce efuuse e-commerce gwatamanyi buli application saba zino etunulidde e-commerce buli nsi etunulidde e-commerce okutundira ebintu ku internet okutundira ebintu ku mutimbagano leero teweta kulinnya nnyonyi kugenda kusuubula bintu emikutu gino gyolaba ejja internet gisobola okuyamba okusuubula ebintu mu mawanga n'obitunda ate wano era ng'obitunda ku internet kitegeeza omuntu asobola okubeera mu nnyumba ye nga tafuluma naye ng'akola bizinensi asuubula n'asuubuza naye ng'ali ku internet kati weetaaga okuba ne either platform egenda okuyamba nga gewa gyekolera oba gye baakola ne kuyambako gwokubanga bagyokozesa kati digital mall leero ye platform ekyasinze okuba ennungi egenda okuyamba okutundira ebintu ku internet n'okugulira ku internet basebo ne banyabo nja kukuba bino wammanga ekisokera ddala ye platform yokka kw'otundira ekintu kyo ne batakukyajinga yadde 10 ku z'oliddw'otunze kitegeeza nga bw'ozitunda bw'ozirya basebo ne banyabo njagala obategeeza ti emikutu mingi oba platforms nyingi ng'azo buli kyotunda bakujjako commission atakana wansi wa 10% abalala bakyajinga ebitundu 3 ku buli 10 ky'ofuyingiza digital adverts tekujjako yadde olw'ataano digital adverts teyeetaga stalking nti ostocking ebintu byo mbwate sokoleta ebintu byogera okutunda tubirabeko obiteeke wano obituwe fe tubikutundire nedda digital adverts kugamba teweetaga physical stalking okutandika business ku digital advert ku digital mall enamba 3 ekyokusatu ku digital mall ye platform etabika bulandi yo basebo ne banyabo njagala okutegeeza nti systems nyingi platforms nyingi bw'oba otundirako ekintu si gwe otunda platform yebeetunda gw'ogiwa ekintu kyo yo neekutundira kitegeeza ne bakasitoma baba bagula tebagula ku ggwe bagula ku platform brand yo eba eziikiddwa basebo ne banyabo digital mall tekkiriza ekyo ekugamba tundira mu brand yo opromoting brand yo namba 4 digital ndibijabula sibigoberedde mu namba 4 digital mall ye platform yokka gy'osasula omulundi gumu toyidamu gisasula saawa zino wetaaga ofune kibayita lifetime membership tulina eyo lifetime membership watu wakimanyi buuza appline wako bwoyire nfuna ntya lifetime membership ku digital mall nemba nga nsasudde omulundi gumu ngula omudaala gwange lubeerera nga siriddamu kola ki kugusasulira basebo ne banyabo bw'omala ofuna digital mall kola business ku internet era ofuna digital mall ogamba njagala shop eba n'ebifaananyi 5 ate store erina ebifaananyi 50 gw'okyuzinga otwalako kiriwa otwala shop ey'ebifaananyi 5 oba otwala store ey'ebifaananyi 50 basebo ne banyabo ogw'omukisa we guli ku digital adverts limited ng'okola kibayita digital mall
Ekyokusatu ngenze ku kiyita profiling. Buli company, buli business, buli organization erina ebigikwatako. Era banyi mbadde mu kisawe ky'ebyokulanga abantu gabalanga bagamba tukumanya ebisingawo jangu ku kibanja kyaffe okumanya ebisingawo jangu ku office yaffe okumanya ebisingawo kuba ku namba y'essimu eno amanga. Kitegeeza ki nti information gye bawa mu bulango tekola etya temala. N'olwekyo bwe batemala information esinga onaagijjawa oyina kugijjamu kye bayita profile ya company. Kati digital profiles ye company ye application yo koba digital adverts ye application yo ka esobodde okuwa kye bayita digital profiles. Basebo ne bajja banyala mbajjukize munajjukira otwalina nga kye bayita yellow pages abakulukulu mu myaka gyange munajjukira yellow pages ekitabo kyali ku poster nga bw'okwata yellow pages ogibikula bwoti n'osanga mu company nyingi ez'enjawulo n'ozisomako bw'oba kukola nazo business n'ozicontactinga ne mukola business. Yellow pages baziyita batya business directories. Business directories ezalinga physical nga za mpapula. Basebo ne banyabo leero omulembe gukyuse tewakyali directories za mpapula. Kati directories zafuuse digital. Basebo ne banyabo ku application ya Digital Adverts Limited kwosanga directory eri digital era tugiyita digital profiles. Kati bw'oba ofunye digital store ku application yaffe tukuwa digital profile ya bwerere. Wefunde store bw'oba ofuna store jangu ogere ku profile profiling business yo basebo ne banyabo. Ntambudde neeyongeddeyo namba 4 ye digital survey okwebuuza oba okunoonya okubuuliriza ku bantu. Basebo ne banyabo feedback bulijjo kiba kirungi nnyo. Buli muntu ayagala nnyo okumanya bamwogerako ki. Olaba ne mukama waffe Yesu yennyini yabuuza basebo ne banyabo abayigirizwa gye mutambulira abantu bampitaani yababuuza abantu bampitaani ne bamuddamu bakuyita nabbi bakuyita kino bakuyita mazeya bakuyita musimu bakuyita mulaguzi. N'ababuuza naye ate mwe mumpita mutya? Yali akola kibayita survey. Basebo ne banyabo survey tezitandise lwaleero. Buli muntu anakulaakulana yeetaga survey. Olaba ne digital adverts yennyini tukolamu survey ne tubuuza bannaye tukole tukyuseemu ki, tulete ku bulango tukole tutya, twongere ku airtime twongere ku commission digital bati yakola survey wano n'atubuuza digital ekyuseemu etya. Okitegeera twagala feedback eyo basebo ne banyabo. Kati okola feedback oba survey company nyingi oba organization nyingi zitambuza bigere ne zigenda mu bantu nga zigenda zibabuuza ekyokukola. Basebo ne banyabo digital adverts yagonzeza survey zaffe. Teweta kutambula genda mu bantu ng'ogenda babuuza munnaye njagala kubuuzaako mpayi dakika 10 nedda oyagala survey kugikolera ggulu teweta agenda ggulu. Yingira mu simu yo oba mu office yo nyiga nti njagala survey yange egende ggulu. Abantu b'eggulu bambuulize ebizigo byange babyagala oba tebabyagala bakubuulire. Kola survey egende Sudan babuuze mwagala ziregingi oba temuzaagala. Basebo ne banyabo Digital Adverts Limited okozesa digital survey yagonzeza omulimu. Buli survey ya siringi 10,000 omuntu anaya kula survey. Kati gw'osalawo oyagala abantu bameka bakole survey yo. Oyagala abantu 1,000, 1,000, 1,000, miliyoni gomanyi. Basebo ne banyabo. Kati survey nayo bw'ate bw'ofuna omuntu gwe company gwolese company ekola survey oba gwagirese company nekola survey ogenda funa 15%. Basebo ne banyabo ebadde 13 naye olw'omutima omugabi jafuuse kati 15%. Buli lweta omuntu akola survey oba organization ekola survey ofuna 15% ku buli 1,000 kye bateekamu okola survey. Ate gwanukula survey buli survey gy'oyanukula si ya bwerere. Ojja kuddamu survey ng'ogyanukula olugiddamu bwoti nga tukusimba 30%. Byebisatu byo gy'okumukola survey nyingi z'oyanukula gy'okoma okufuna akasente. Basebo ne banyabo ntambudde nsimbudde ngenze mu kyebita digital smart pay. Basebo ne banyabo kuno si kutta kulonda. Digital adverts yazze kulema kubanga tunuulira kyebita digital smart pay. Basebo ne banyabo njagala nkujjukizemu katono mwabakuzeeko mu myaka munajjukira gundi we zajjira amasimu we gajjira awalingawo simanyi seretero walingawo simanyi zeyini walingawo zimmango munajjukira munjukize bulungi walingawo zaani endala
waliwo ziwalidi waliwo n'endala awo n'endala nnyingi. Munajjukira nti abantu abasinga bakolanga bizinesi ez'okutunda airtime. Munajjukira bulungi nti abantu batundanga airtime mu maduuka, ng'oyina akaduuka kaawo atekawo airtime wali. Osanga abaana abatembeya mu paaka atembeya ebintu bye ayina airtime. Abaana batula ku makubo ng'atula ku kubo awo ng'ayina airtime we. Ba mobile money akola mobile money wali ng'ayina ne airtime. Abaana abakola ku bisimu bino bye bayita bikolo box ng'ayina kikolo box ng'ayina ne airtime. Abantu batundanga airtime era airtime oyo ebanko ssente bassebo ne banya. Munajjukira bulungi. Naye okubanga nageza digital bwe yajja oba internet bwe yajja ezeekyusa ebintu, bannaye scratch cards baazijjawo. Bwe bazijjawo kitegeeza bajjako omukisa abantu abasinga obungi abaali batunda airtime ne bafuna akasente. Kati basaawa zino abantu tebakyasobola kutunda airtime okujja kuba nabayi mobile ki aba mobile money. Ate nabo bennyini tebamutunda bulungi kubanga nze nkimalabyeko. Ogenda ku mobile money agent n'omugamba nguza ku airtime n'akugamba situunda airtime. Bw'omugamba nloadingirako n'akuloadingira deposit. Naye ebyasimanyi easy load n'agamba sikola easy load. Omanyi lwaki? Kubanga akasente kakendeera ke bafugye balyako. Kati digital adverts yekuwadde omukisa odde mu bizinesi ya airtime. Ate si airtime yokka, n'amasanyalaze, otunde n'amasanyalaze, otunde amazzi, otunde TV, otunde n'ebirala bassebo ne banyabo. Kitegeeza ki? Nti ku mulundi guno bizinesi ya airtime tugikomezaawo. Ku luno nga gwoguza abantu airtime. Ngenda kulaga kino mmanga. Kambeko kikasuke kyenkubuulira ku kya features eziri ku airtime waffe oba ku bills zaffe. Number 1, no transaction charges. Fena tukimanyi bulungi bw'oba ogula amasanyalaze, TV oba amazzi bakujjako transaction charges nga tebannakukyajinga biiru yo. Ku digital adverts charges tekuli, 0. Ekyokubiri bw'omala okusasula biiru yo ne tukuddeyo 3% cashback. Ulire engalo. Singa badde mu church awo nandege awo ne mukubira engalo za Yesu ez'amaanyi bakuwa 3% cashback. Bassebo ne banyabo ekyo bwe tukimala nga gugula airtime tekuli charges tukuwa 3% cashback. Bwe tukimala ekyo waliwo kye bayita 0.4%. Kati waliwo ebinyumirira nti kubanga abantu bonna boogenda okujoyiningisa ku digital adverts si ku level yokka esooka, ne ku level ey'okubiri, ne ku level ey'okusatu, bw'oba founding member ne ku level ey'okuna, bw'oba VIP ne ku level ey'okutaano. Abantu abo bonna nga bwe mbamenye buli lwe banaagulanga airtime ku digital adverts limited application bajja kubanga balinga gwabaguzizza. Gwagenda okuba omutembeyi wa airtime ku luno. Gwogenda okubeera omutembeyi wa utility bills ku luno. Gwagenda okubeera omutembeyi atunda yaka. Gwe mutembeyi atunda amasanyalaze okola kati mu National Water because of digital adverts limited. Kitegeeza buli lwe banaagulanga kijja kubanga kifaananamu ng'omusajja oli yagulanga airtime w'okupakula ku kaduuka. Kubanga oyo yagulangako airtime ey'okutakula baamuwangayo ka komishoni. Ku luno komishoni oyo agenda kujja mu ssimu yo, naye ng'abantu bano tubaguza airtime physically. Ate tebalina kukulabako. Balina okugula airtime nga bali mu mayumba gaabwe, nga bali mu maofiisi, nga bali Gulu g'oli Kampala, bali Nairobi g'oli Uganda, naye ng'obaguza airtime bassebo ne banyabo. Nze kankubire mukwano wange wampuliriza. Saawa zino onyonjera nze ntunda airtime. Tunda airtime mu Kampala yonna, tunda airtime e Mukono, tunda airtime e Jinja, tunda airtime e Kenya. Naatera okutunda airtime e Zambia, natunda airtime e Nigeria. Bassebo ne banyabo. Oba mubitegera byenjogera oba neyogeza nziko bandi musirusiru. Martin Mukama akuwa omukisa. Sidi Mukama akuwa omukisa. Kubanga nze ntunulira nkeera ku makya ne nkwata essimu yange nenjikibera bwenti nenda abantu abaguze airtime nga bagula ku nze nga we bampa cashback. Naye nanze gwe bagulako mbadde neebase siyina kye mmanyi. Bino ebya internet. Kanabe wano nabo obugalo mbulengera. Digital smart pay is real business to every person holding a smartphone. This product is nowhere in the world. Bassebo ne bajja bati likyogera kituufu. Mwe kaba buji
gova ku kintu kubanga oli mutembeyi oli mutembeyi wa internet ng'oli mutembeyi atembeya nga otudde mu nnyumba yo. Nze bwe nkubikwira essimu yange ne nkulaga abantu abaguze airtime, abantu abaguze amazzi, abantu abasudde yaka, ne nkwata bwe nti kutama ne ngamba Katonda wange laba ate nga tutandika buki butandisi. Kati omuntu n'omugamba Joininga Digital Adverts Limited mukono sikutta kulonda gwe Joininga Digital Adverts Limited nakuwoleza mwate eyo sisikamu era mbatulira bwenganga obulono akyaliko ekizibu yetaka kujjanjaba mutwe basebo ne bajjabo kangende maaso omuntu ojoyininga otya ebyo nga bembinyonyodde bannange bikyanyuma nga bw'omwana wagambye nti kutta kulonda sikutta kulonda tutandika tutya olina ofuna referral link n'ogigabira omuntu basebo ne banjabo kakasa mpuddiza bulungi gwali ku mukto olwaleero kakasa bulungi nga referral link yo ogimanyi nga naye bakoze okusaba ti mutulo ogimanyi bwoti ng'osobola ogitayipinga obutayipinzi ekyo kikakase ng'osobola okutayipinga link yo bwoti nga togikopinze na anywhere n'ogitayipinga. Lwaki? Kubanga obwe bugagga kwata link yo gigabe. Bwe wabeera omulimu gw'olina okukola mu digital adverts wano kugaba link yo. Wabanga olwo ekintu tolina okusomesa abantu bo basomesi bagaba batya linki zaabwe. Nze ekyo kyenkola buli lunaku era singa obadde n'obudde nandikubikkulidde sisitimu yange nenkulaga nti omwezi ngabira abantu abasukka 10 linki yange ne bajoyininga ngamba bajoyininze si benjuwadde obuwi wabula abajoyininze ne baregisteringa basukka 10 buli mwezi. Lwaki? Nazudde ekyama nti abantu abo bwe balaba obulango nfuna ssente, abantu abo bwe balanga bizinesi zaabwe nfuna ssente, abantu abo bwe bagula airtime, amazzi, yaka, TV nfuna ssente. Lwaki sigaba linki? Gaba linki mukwano gwa mpuliriza, gaba linki. Ekyokubiri, omuntu omuwa linki n'amala okuregisteringa omugambe kola activation ya mitwalo meka 10. Emitwalo egyo 10 gigirako shop ku digital mall tumwerako edduuka. Mugamba kola activation ya mitwalo 10. Ompulira bw'aba alina business osobola omugamba activating store mitwalo 25. Temutiirira bantu bannange mubagambe ekintu kino. Omuntu kimugambe bw'ayomba ayomba omugambe genda. Gwe gamba abantu activate with 100, activate with 250 OCDK. Basebo ne banyabo nja kweyongerayo. Ogenda funa commission abantu bano bakola activation. Buli akola activation ogenda funa 40% bubaguwa muwa link. Kitegeeza gye mitwalo 4 n'omunaana. Bw'asasula 10 ofuna 4. Bw'asasula 25 ofuna 8 ku level esooka. Omuntu oyo gwowadde link bw'agaba link n'agigebera munne ofuna 15%. Gwe gumu ekitundu oba emitwalo 3. Omuntu oyo w'okubiri gwe bawadde link naye bw'agigaba ofuna level 3 ofunawo 5% 15 oba omutwalo. Bannanga akasente kali awo. Nze omwana bwe yandaga nti buli muntu gw'ogabira link ofuna eneeneene nagamba kagabe link agannyabo nakati nkyagaba link buli lunaku olukya. Nze ngaba link namwe abali ku mukutu osobola ogibawa osobola okuddamu n'engibawa. Do we also advertise to qualify for 0.4% on bills? Yes, sebo Arnold nga bw'okyogedde terms and conditions apply. Okufuna ku ttiimu yo olina okuba ng'olanze. Bw'oba tolanze mane ya ne nze nina akamuti esuka mu emu oba ebbiri. Nina akamuti endala eziri wansi. Naye zo nagenza okebera nga zo tezaafunye lwaki tezinnalanga. Eno akawunti eyalanze yeefuna commission ng'abantu balabye obulango, yeefuna commission ng'abantu basudde bills. N'olwekyo gaana okulanga akalango akakoma mwezi ati yo own what this key. Arodi kikugambire ndowooza okiwulire mwana. Ngenze mu maaso. Basebo ne banyabo nja kweyongerayo. Bino ebirabo tubimanyi bulungi bw'ofuna abantu 10 nga bakoze activation ku level y'esooka ofuna t-shirt. Bw'ofuna abantu 10 ku level y'okubiri abakoze activation ofuna smartphone. Bw'ofuna abantu 10 ku level y'okusatu abakoze activation ofuna laptop. Basebo ne banyabo nze mwe abampuliriza nze bino nabifuna dda. Nafuna t-shirt yange, nafuna smartphone, nafuna laptop. Nze sikyabanja. Mwabali eyo mwe mukola mutya mwe mubanja basebo ne banyabo. Katenda agambye leero digital adverts njiyidde bupya era kati ndi mugole.
Kale ngenze kuchaba agent ba agent basebo ne banyabo bwabairawo gwali wano tunavuka agent kadoge kaseera lwaki kubanga digital adverts wetuuse egenda kutuwomera olw'ensonga nti ogenda kulaba nti abantu bagenda kubeera nga basula bills zaabwe balaba obulango kubanga obulango bugenda kubeera bungi basebo neme wetuyingidde kati eno season gitulimu era gwe wetegeteeke nga twahawagamye tinyingidde bupya. Guys, get ready for the take off because premium yazze tegenda kuteeka kyekimu basebo ne banyabo. Just get ready for the take off. Kati basebo ne banyabo buli agent wenyweze wesibe 2 kubanga agent afuna 15,000 oba 1,000 ku buli muntu akola activation mu region ye. Ntegera abantu balabo obulango afuna 5%, coupon afuna 3%, ate mu gw'omusanvu omwaka ogujja gunaatandika buli agent nga landlord agenda tandika kusoloza rent wa 15,000 oba 1,000 ku bantu abagenda kulaba reactivation mu region zaabwe. Naye era nekuli kuliko condition nti buli agent atalanze kalango ono commission yawe mumenyi wano yena mani yane nye bahompulira langa tikke kubanga bwotalanga tikke ono commission owempijira yena mye ema owejinja bwotalanga kalango kosebo ono commission mye buli okimanyi nti oli agent teka ya kalango ko oli kufune commission ono okufuka agent kikyali ku miliyoni emu era mwandyanguye abata nafuka ba agent kubanga we tujja wano tugenda kuzongeza zino sente chief zino sente tulina kuzongeza agents zino miliyoni emu awo tugenda kuvaawo kati tugenda kulinnyamuko n'olwekyo abakyakizanyisa mukizanyise nga mumanyi nti awo tugenda kuvaawo ku miliyoni emu mangu ddala katoyongereyo basewo ne banyabo accessing your fund munokimanyi bulungi withdraw by the way withdraws in za Airtel money or mobile money very soon they are coming back. Peer-to-peer query transfer, you can transfer to another person, nimuzi transferring. Activation code zikyaliko, you activate using your code's balance. Nogamba kakoleba activation. Okusasula bills zikoze saazi no ndaba float. Atandise okendera mu bantu, abantu bakyalira float, bamwetaga. Basebo ne banyabo, awo nga nvuddewo kangende butereevu, nziruke, ngende ate kukyetuyisani. Ngende kukyetuyise premium. Kanziruke ngende ku premium mangu ddala tulabe ate nazo tugenda kuzitambuza tutya okay sorry okay premium yes tuse ku premium nabaganya kuduka speed naye nga banambi coverings ngenze ku premium yaliwa basebo ne banyabo byora mbadde mbyogerako ng'omuntu oyina kyokola okufuna sente wate watyanga gw'otudde butuuzi gwe n'ofuna nga tolina kyokoze kubanga product etundibwa ogiraba nawe eri eyatunzi enyuma okitegeera naye wali ajja kugamba nti koki nga bw'obyogera byangu okwogera naye munnange nze sisobola bikola nze abantu mbagamba naye tebakkiriza nze munnange simanyi byakumatiza nnyo nze munnange sisobola kugenda n'abantu munnange ze siina bantu nze ndi musezi naye n'omusezi abayo ne musezi munne nze sirina bantu koki nkoze ntya munnange gwe Hamjambo, fellow agents, so double as landlords. Coach, today I have gone into studio for my premium photo. Kale, twa. It's okay. Kati, premium agent, oba premium membership, ejidda abantu, abaana kibayita investment mindset. Kambasomesemu katono mumpe edakika emu basomesemu katono. Mukibayita cash flow quadrant. Mukuyingiza sente. Tuyinamu abantu babika bina. Tuyinamu ba employees. Kati digital adverts tegaba mirimu. Ekyo mumpulire bulungi. Digital adverts tegaba mirimu. Tetuli mu employee quadrant. Chief nankubadde ye CEO wa digital adverts. Si mukama waffe nti is our boss. Nti tulipotinga gyali natuwa sente z'omwezi nedda. Fene tukolera mwezi kitegeeza tetuli ba employees. Ekyokubiri,
waliwo bata self-employment. Self-employment kwe kubanga olina ka business ko akatambula. Kitegeeza olina okugenda n'okugulawo ne kayingiza, bw'otaba toguddewo tekayingiza. Naw self-employment digital adverts egwayoko katono. Kubanga eriyo abantu abagamba nja kozesa nze app eno nga ndaba obulango bwange nga nfuna. Nja kozesa app eno nga nsula amasannyalaze bwe nfunako kakashibaka. Oli self-employed wano mu digital adverts z'okoze z'ofuna. Kitegeeza lw'otaguddewo tofuna. Kyova olaba abantu mu digital adverts abasinga obungi oba abamu app bagirina bakola ne activation naye bwebabuuza account kuliko sente meka akugamba sikola ku sente. Juzi ino omukyala yaze ku TikTok page yange n'angamba nze nateekamu 10 yange naye mwanziba nateekamu 10 saafunamu. Era ne muddamu ne mugamba munnaye lwaki tewafunamu? Kubanga omuntu tebereza n'ogenda n'opangisa edduuka n'oteeka mu bulungi engoye zo omala oziteekamu n'oggalawo omwezi mulama nga toguddeewo. Toyita na bakasitoma. Mukimanyi business bwe zisumbwa mpitako waliwo petrol station eriwa no ku Entebbe Road. Yes, eriwa no ku Entebbe Road. Munnange abasajja baawo bakuba engalo lukumaani bakuba engalo bwe bati okuyita abantu abagenda okugula. Nenda lewe kusala amaroodi eri kusala amaroodi awo bashero bashero eleka shero ndowooza oyita obwo bayita mujangu bayita bakasitoma batunda amafuta. Kitegeeza gwe mutuka bwe beso obumendi mutuka ekoze etya esise naye olaba abatunda amafuta bayimirira ku kkubo ne bayita badriver mujje mugule wana amafuta. Gwe nobeera bweno business tojja kwogera n'abantu naye oyagala mbwe kuwe ssente. Kitegeeza ate gwe oli mufere kati kweno business bw'oba oli self-employed olina okukyera ku makya n'ogenda n'okola by'olina okukola ofuna akasente. Kitegeeza lw'otakoze tofuna. Kati digital adverts ate bwe yamala nescrossinga neyinga kyetuyita business concept oba kyetuyita business quadrant. Business quadrant kwe kuba ne system nga system gy'olina gwe nekubadde toliiwo esigale kuwa ssente. Kyovola ffe ba promoters tuli mu business quadrant nti business quadrant bw'ogibeeramu newankubadde gwe olwadde newankubadde ofudde account yo tegenda kusirika kulwaki ejja kufuna sente ziva mu referral commissions mu tiimu yo, sente ziva mu bills mu tiimu yo, sente ziva mu adverts mu tiimu yo kubanga oyina kyo settinga system matini yagituwadde. Kati ffe system tugifeedinga abantu kubanga ne bw'obadde oyina business system oyina ogifeedinga abakozi abagenda okukola nga toliiwo akasente kasigala nga kola katya kayingira. Kati mu digital adverts tulinamu kyebeta business quadrant yeffe abalina ba promoters abalina zitiimu. Bw'oba tolina ttiimu mu digital adverts oli mu self-employed quadrant oli mu S quadrant. Bw'oba nga oyina ttiimu y'abantu abakolera kasente era ng'olina okwalifyinga buli mwezi oba oyinga byebeta business quadrant. Kati digital adverts tebadde mu I quadrant. I quadrant ya investment. Kati yo tebadde eyo. Naye olwa premium membership digital adverts yayingire ne I quadrant. Martin Mukama akuwa omukisa, Siddi Mukama akuwa omukisa, mwe ba chief trainer ab'e Kenya n'aba wano mu Uganda Mukama bawa omukisa. Lwaki? Kati digital adverts egwa mu self employment, egwa mu business entity, egwa ne mu investment quadrant. Kati mu investment quadrant sente yekolera sente. Kanzire mu kunyonyole bulungi. Mu self employment you work to make money. Mu self employment you watch adverts to earn. In self employment lwotakoze lwotalabika langu tofuna. Kati mwabali mu self employment mu digital adverts Mukama bawo omukisa. Kati ate mu business quadrant people make money for you. Kitegeeza kigwa ina network ayina abantu botadde mu system nga bakolera kasente oba mu business quadrant. Kati tuyina abantu abali mu business quadrant, tuyina abantu abali mu self employment quadrant, kati ate twafunye n'abalala abagenda mu I quadrant, mu investment quadrant. Kati mu investment quadrant money makes money for you. Kati wano bannaye sente yekola sente. Bannaye sidigito olusegera n'entabula yetandise okumpomera. Our system is now self-service, create, influence and smart. That's true. Thank you so much, Chief. Kandaka sawa ya kusalako butale Balandi Road bebizimbe business neba investors. Kati omuntu agamba nze sagala sina budde, sina time, sina ki naye na sente zange. Come and join the investment
quadrant katugende maaso investment quadrant eno twaji settings ne tugamba nti tuwaddeyo 20% ku company profits oba revenue ajja mu activations ne mu reactivations 20% ebadde ya company tugikutte ne tugiwani ne tugiwa ba members aba premium ntukola slots bibiri 20% tugitemyetemyemu obutundutundu obufi 200 tibuli muntu aveewo nakaki n'akafi buli kafi ako oba ka slot kali ku $1,10,000 twatandika dda tukoma nga situ November leero ziri meka leero ziri 5 basebo ne banyabo slot zigwawo lwa buwoomi abaana balya slot abaana batwala slot nkakasa eriyo omuntu ali ku mitutu guno nga buli bwalaba omuntu bayita congratulations ngundi okukutyamuka zigwawo lwa buwoomi zigenda ogenda funa otya ogenda funa 0.1% ku buli activation ekolebwa mu nsi yonna omuntu bagwa omuleese oba sigwe kasakola activation siri 10 ku account yo ate omuntu bwakola activation eya store siringi 2 ku account yo oba zivudde mu Uganda oba Kenya oba Tanzania oba Burundi oba Rwanda oba UK oba Indonesia oba India banaye tebereza okola sente from all currencies in the world nga zijja ku account yo remember sigwa zikola wabula when we are working ba promoters nga bakola gwa kasente kagenda kuba kajja ku account yo ng'olyanga mu load but tunatandika reactivation buli anakolanga reactivation eya app ey'emitwalo 2 ogenda funa siringi 2 buli anakolanga reactivation eya rent ey'edduuka ofune siringi 5 buli anakolanga reactivation eya store ofune siringi 10 kati abamu kumulowooza zino sente nno kambeko kyenkubira genda wala ku Nairo special abasiraamu munansonyiwa n'abalokola abali wano abatali Nairo special naye kamugereko lwa kusomesa business Nairo special yagamba egenda kuba siringi 5 okuwagira Uganda Cranes siringi ameka 5 ku buli chupa naye buuza ekibuuzo bia Nairo special etuda echupa za bia mmeka mu Uganda buli lunaku ziri mmeka time siringi 5 ze sente mmeka ngenze mu maaso kati nenkugamba bw'otuwa emitwalo gyo giri 10 oba miliyoni yo eriemu egenda ku multiplying up to 10 times up to 10 what up to 10 times egenda ku multiplying up to 10 times kati bwe multiplying kitegeeza ki buli activation inakolebwa ogenda kuba ogifunako akasente bw'oba tufunye activation emitwalo 5 for example emitwalo 5 gyokka nga gitufunye empya new activations emitwalo 5 ne kubeerako ena kitundu ngezo za activation eno eya emitwalo 10 kitegeeza ki gw'ojja kuba ofuna emiliyoni 4 n'ekitundu awo just ku 5 gyokka jjukira olwere tulina emitwalo ng'ebiri n'ekitundu egya activation mu mbeera ebadde enzibu etali mu kulanga etali stable mu bills katebe zaga tulanga ate nga ne bills ziri stable withdraw ziri stable olwo tunafuna abantu bameka emitwalo 3 kugenda kubeera kumenya mu jjenje basebo ne banyabo kitegeeza ki emitwalo 4 n'ekitundu bwebukadde 4 n'ekitundu abantu 15,000 nga ba store ofunako siringi 2 ke kakadde kalamba kitegeeza ogenda kuba olina emiliyoni 5 mu emitwalo 5 zojje mu miliyoni emu gye watuwa awo nno njogedde kuki ku activations empya bwe tugenda mu reactivation if we go into reactivation abantu emitwalo 5 singa bagapasalawo ntukola bagenda kola reactivation buli mwezi nga tulinako abantu abakola app emitwalo 2 nga ofunako siringi 2 abantu emitwalo 3 n'ekitundu emitwalo 7 buli mwezi bw'obaana abantu abalina amaduuka abantu mutwalo gumu nga bo balina amaduuka shops nga bakola reactivation ofuna siringi 5 emitwalo 5 buli mwezi ku account yo jjukira gwe oli investor olyanga mu load money makes money for you bwe tuba n'abantu 15,000 nga balina store ng'ofuna siringi 10 buli mwezi emitwalo 5 kitegeeza ki mu mwezi gumu oba ne miliyoni 1 mu emitwalo 7 mpozi watekamu meka watekamu miliyoni 1 reactivation basebo ne banyabo ne boza kasazo kama kakole 50% oba ne emitwalo 7 buli mwezi kitegeeza omwaka miliyoni 8 ne boka kankole 10% nga bakola reactivation 10% oba ne emitwalo 17 buli mwezi
basebo ne banyabo okwata milioni ya sente ngekuwa emitwalo 17 buli mwezi banange kiba kya magero kyennyini. Basebo ne banyabo sijja kulwisa, nja kugamba nti reactivation etandika ga 1 January 1 July 2024. Ate okufuna sente nga investor wa premium tandika January nga 1 2024. Account yo oba slot yo bwedaweza milioni 10 kitegeeza ajja kuba contract ikoze etya eweddeyo. Basebo ne banyabo okusasula, okosa account balance, ogula coupon, okosa mobile money ne banka. Muntegedde ate ekyewuunyisa bwaba olina omuntu akoze premium nga gwe wamuleeta ofunayo 10 n'olwekyo bw'owaga talina sente funayo abantu 10 baguleze premium ojja kukoza milioni ya sente namba awo otandikirawo. Basebo ne banyabo bano tubeebaza bebamu kuba premium members betulinawo n'abala bangi kati slot zakendedde wano zaali 193 zasigadde 180 oba mu mmeka 184 kati zakendedde 184 yes 184 ampadde they are 184 kati abaana bazija zigwawo lwa buwoomi gwasigala talaama bayi magajo kola bitukula simiti munabikola munampulirira. Basebo ne banyabo lwaki upcoming changes zino wamanga twazogeddeko rates za Kenya neza Zambia twazikyusizza n'olwekyo bulina ba members mu Kenya oba mu Zambia bategeze nti zakyuse. Sales commission bw'obona afuna ku account ku sente ku sales commission oyina okuba ng'olanze yakalango bulina ku 3. Teams commission ku downlizinga balaba obulango. Agent nguli agent oyina yakalango. Pay bills oyina okulanga kalango. Tuyina okulanga obulango. Kati poto ya adverts ebaddemu ne challenges but I believe by Monday tomorrow oba Tuesday ejja kubeera settled tuddemu tulange bulungi mulabe obulango bwammwe. Sorry about the challenges zibaddewo ng'oteka yakalango nga image terabika tubaddemu upgrades manga tuli mu kulongoosa system ebeere ng'edduka bulungi kino kiri tere n'olwekyo wabaddewo those few errors eziri mu kwerectifyingibwa. I believe by early next week zijja kuba ziri settled okulaba nga mutekayo obulango bwammwe expecting an update tonight. Si akugambye bagenda kulwaninga updates tubeere nga system edduka nga kyuma kya mu China. Referral commissions okay, new referral commissions when bijja kujja mu January, changes za January commission jja kukyuka tujja byogerako gye tujja mu maaso eyo. Mukama bampeera omukisa. That's the end. Bannaye nazino obulungi akola atya ava mu ddiiro. Mukama banjagalire ziri ssaawa 3:13 sikuweza na ssaawa ngamba kuba presentation yonna namba gye tuvudde paka gye alina ekibuuzo kibuuze watu kiina just appreciate me gamba nti nebaza talaba nga abatumidde abagambye nti abaagala nnyo ali wano kale sirumya twaha kale munnaye mama agambye nti ebiwooba bigwa byokya. Kaba kuwa omukisa mami, God bless you. Regards to my brother Muhammad ne papa wange Haji Waligo muyoze. I want to congratulate abantu bawamanga abafuuse ba bani ba premium holders. Anyagala okwebaza mukyala Natoro Vanessa, congratulations Vanessa. Nyagala okwebaza Haji Waligo yafunye 2 slots. Nyagala okwebaza ani omulala Nakuya naye aba wa mutima. Nakuya omutima tutabuse. Nakuya erinnya ddala ndyerabidde. Nakuya naye mukama muwa omukisa. Greetings to Coach and Mrs. Global Coach. Amina. Thanks, Coach. Amazing presentation. Thank you so much, CEO. God bless you guys. I'm so excited. I feel like keep going. By the way, okuza Zoom ku ssaawa 2 kikola kirungi. Omala obudde bukyali, mukyali fresh, Yeah, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Basebo ne banyabo. Mulowooza nsikomye wano? Mulowooza mbazaako engalo mmwe? Sibazaako.